abayimbi bannaye mwebale nnyo mutukoze bulungi, Mukama abawe nnyo omukisa, mwebale kuweereza mu maaso ga Mukama. Musumba waffe Musumba kwe waliwo awo amuvuunulira ngenda ndimulamusa. Okay. Musumba kwe tusanyuse nnyo okulaba ssebo. Okay. Kakati ekiseera obutamala biseera kampe omukyala waffe ombuulizi ekiseera kye tuleme mulira mpindu.
Mkeyo mchemisana. Mkeyo mchemisana. Twebaza Mukama kubanga atuziza n'emirembe. Wano okuva wano genda bali kufumbira olabanga awatono naye ebyentanya nga byazze osobola okugwa mu lukuubo ekigere ne kikyuka kati bwe makulisaayo mubikeeyo nakulisaayo mukuddeyo nyago. Good evening, Pastor Gwen. Welcome, sir. You missed the morning's bread. Yes, why you tell me all about it. All right, I'll take you through. This evening we are going to see dating. We are going to date. Those who dated a long time ago, they are going to date again. We practiced in the morning. Never allow these people to sit like scattered ever again. Amen. Whether if they are dating and it's done in church, they have to sit together. As a fiancé, girlfriend, boyfriend, fiancé, let them sit together so that they can bond. Husband, wife, always let them sit together. Amen. Mwanya kishirimu. Kakati, ebintu bigenda n'ebinyuma. Ate bwe bimala okunyuma. Tugenda mu date. Leero tudde wekka. Bwe bimala okunyuma. Laba n'ekibeerawo. Entebe tebatebi. Iva jangu leta ntebeewo. Leta katebeewo. Just sit here. This is what happens. Ono, nze musajja. Ono, tumutume mukyalana. Mukyala. Kibirige katabera kojjaawe. Mukyala Saba. Okay, mukyala Saba. Kakati ebinga binyuma. Yeah, this is me, I'm the man. You are the man? Yes. So you sit on her right. You are always together. No, until now we are in church. We are demonstrating we are in church. I'm seated next to Mrs. Asaba. All right. And I'm Tina. Okay, Tina the man. So, kati bibera webiti. Nga bikola ki nga oli abulya nga bulya. Akona wa? Wanji? Echani. Wanji? Kati bwe bijjira nga bituuka okuyimba tali oba nze sirina luyimba abaami tubeera sometimes balagajja aliraanyaani emikono gikola giti waliwo zero ki wanji tuli muki winte etandisa okola ki olaba ntino yesabisa ebbugumu akabugumu kano kakola ki kalijjukira yeekubya akawoowo akati eri bwe tujjayo amaaso gazza wano gano akawoowo kajja togamba ekivaamu nga ki
getting acquainted n'oluddako era bwetutyo nga tumanyirigana ng'oli abeerere kivaamu nga tutandika okunyumya emboozi wanje atandika okunyumya biki agambye ekitabo ki agambye ezabbuli kati mbadde nze magaladde omusajja akati jjukira ngamba zabbuli nga mutwe kumuzira Google akaruza kumgawulira tekakuba wanji santi oddangayo nemuletuze eno neeno sasoma marketing ne iba yennyini muwala wange bwewabaawo obwempisa nga bwetwagambye nyinza okuba nja kuba ngenze naye nabbirekera mulangira n'omukyala nembalu naye waawe ate waliwo nawano lwabaddemu so bwe tuba tutuula twalabye ku makyo obuzibu bwe bwava separation eya Adamu nani n'omukazi we naye ekibuuzo kyenyina okusooka okubuuza Adamu wengeri mulaba era nganebundi wali ludda kyekibuuzo kyekimu Mukama kyatubuuza ddi olwaleero nti muli ludda wa tuli ludda wa twalabye biki twalabye ebigambo bingi nnyo nga Katonda atubuuza wa gye tuli kakati kamalirize akatundu akokumata katono munzikirize twakomye ku bavubuka abavubuka bali mu kanisa nti mwegomba okuwasa mwegomba okufuna abakyala batya Katonda mwegomba okufuna abakyala abakozi nze njagala omukyala nga mukozi njagala omukyala nga atya Katonda njagala omukyala nga Kristo amanyi okuwandiika erinnya lye n'ebirala n'ebirala byonna byonna babyogera naye gwe oli otya timuseewo oyo tuzzeeyo mu bavubuka timuseewo ekisooka 5:5 yagamba nti nga agamba eri abavubuka nti toboggoleranga musajja mukadde wabula mubuulirirenga nga kitaawo olumu ekiremeza abavubuka obutawasa oba obutafuna bakazi balungi ne bamufunira era abakazi nabo bakayuufu lwa mpisa zaabwe nayimirira n'omusajja omukulu ng'ayogera naye naye ng'alinga ayogera naki ne katabanike olw'okubanga ensawo ze nzimbu abamu bwe babeera ne ssente n'ebintu ebimu abalala baba bawanvu mu sayizi nga banene ng'abambi omusajja omukulu gwayogera naye kasajja katono kampi ate nga tekalina nnyo n'amala gakola ki bwogera naye nga bwalakola ki bwayagala naye timoseewo bayibuli etugambye toboggoleranga musajja mukadde wabula mubuulirenga nga kitaawo buli lwolabanga omuntu yenna ng'ayogera bubi ku kitaawe leero nako kamuzeeyi biki biki nze sigenda na bamuzeeyi bw'agenda e Uganda asula mu woteeri tayinza nagenda bataatawe kumulabako oyo ne bw'obanga olina muwalawo nga wezezza emyaka 8 ng'oyagala muwala waafungirwe oyo bwate tomumuwanga wanji omuntu anyooma omusajja anyooma abantu abakulu kitegeeza naawe sezaalaawe ne nnyazaalawe ajja kutandika obayisaamu amaaso mujja waka aleete ebintu abikasuke kazi maama we yagambye addayo ddi nga aba tayagala ki bantu oyo mumuleke abeere eyo mu bawungu bali betwanabye muki mu Zabbuli ab'empisa embi abakola ki ababeera mu nsi enkalu ensi enkalu kitegeeza teriyo aliyo teriyo kiriyo abo bo mubaleke babeereyo bwe mulabanga omuvubuka anyooma temumufuniranga baana baffe kubawasa ye abavubuka
abavubuka banne babuulirirenga nga baganda bo, abakazi abakadde babuulirirenga bazadde bo. Omukyala yenna ne waba kusinzaako omwaka gumu aba kusinga muwe ekitiibwa ekikola ki ekimusaanira. Naye wadde njogera ku bavubuka balenzi naye n'abawala naffe bwe tutyo bwe tweyisa. Tuyinza okulaba abakyala abamu abakulu netandika bayisayisaamu amaaso. Omukyala oyo omukadde, omukyala oyo omukulu newabanga tali si w'amaanyi si wa ddala, naye ekyamusoosa Katonda ekyamumukozesa nga ye yasooka okuzaalibwa before you, kitegeeza waliwo ebintu bye yalaba gwe by'otolabanga kati togenda biraba. Era alina ebintu by'amaanyi gwe by'otolikola ki by'otolimanya. Omukyala oyo muwe ekitiibwa. N'abakazi abato babuulirirenga nga bannyoko ng'omutima gwo mutukuvu ddala. Anji temulina Bayibuli tuli mu Timoseewo ekisooka 5 nti n'abakazi abato abawala sayiziyo babuulirirenga nga bannyoko ng'omutima gwo mutukuvu ddala. Waliwo abavubuka abamu nga yakafungula sikaati 20. Buli muwala ajja mu North London gw'ayagala akole ki apepeeye nayo. Ne bapepeya bwetyawo omwezi wanenerayo omulala ani oyo yazze mugenyi ekisanyusa balaba bino bye tubuuza abagenyi wali obaddeko mu North London akati gambuuza ogenda kusabira wano naye eno wala no tofaayo I'll be picking you up. Yes. Wanji naye ng'ekimupikingisa kiki Wanji kusaba ose era ajja kuba agenda musaba bannamwanju ddala family life kijiiko si kijiyo bannamwanju ddala bassengamu ekitiibwa. Abantu bambi bwe bafiirwako babbaabwe naddala nga bato, abasajja abamu oba abavubuka batwala advantage olw'okuba oli ali mu nnaku n'agenda nayo n'atandika okubanga amuyamba naye ebigendererwa bye byakwekkusa ono nga yeyekkusa. Akati bangi oli bingi namwandu nalowooza nti maybe Mukama agenda kunkubagiza, kumbe tagenda kukola ki, oli ayagala kukola ki. N'abaana abazzukulu basookenga okuyiga okutuukirizanga ebyo bye bateekwa okukola ab'omumaka gewaabwe, bwe batyo babeeko kye basasula bakadde baabwe, kubanga ekyo kisanyusa Katonda. Buli n'obeeraawo bazadde bo nga gye bali, wadde bazadde bo bombi baafa naye waliwo abaddawo, n'obeera nga tobalabirira Katonda takola ki, tasanyuka. Era ne bw'onoobeera ng'oyingidde obufumbo, emize egyo ojja kuyingira nagyo obeere nagyo, era bijja kuba bigoberera amaka g'oyinza obutatereera olw'abazadde bo bali bootokola ki, bootofaako. Kitaawo ne nnyoko mukolanga ki, ennaku zo zikole ki, ennaku ennyingi tebatupromisinga nti tugenda kuwangala emyaka 12. Abo baayitawo, ejjaffe baagitemako, ate kati gyeyongeredde ddala okukola ki, okukendeera. Naye ennaku ennyingi kirimu ebigambo bingi nti obeera ng'osanyuka bw'obeera n'abundance, obeera n'essanyu mu abundance, obeera n'ekino mu abundance, obeera nakiri mu abundance, nti ennaku zo tugazibeere nga
olunaku wadde nti nno oluzibye mangu tuli mu winta sawa mwenda olunaku luzibye naye nga gwe olulaba olunaku lubadde lutya nga lunene nga bulungi nti omuntu singa tafaayo ku bafamire ye ku b'enganda ze naddala bwe babeera nabo mu kiseera ekyo mu nnyumba omuntu oyo aba yeegaanyi kyakkirizaamu era omuntu oyo abeera mubi nnyo n'okusinga abatakkiriza yes omuntu oyo abeera mubi nnyo n'okusinga abatakkiriza kubanga kati okkiriza otya ate nga byokkiriza tobikola Mukama agambye ki? Mukama agambye labirira ab'omu nnyumba yo. Akati gwe ab'omu nnyumba yo obavumaavuma obasudde ogamba nabakoowa bajja